Abasinga tebamanyi lwaki bagifuna yadde okumanya kweva. Mu kaweefube w'okulaba ng'abantu baffe bategeerera ddala ekizibu kino, tusazeewo okutuukirira abasawo abakugu oboolyawo babeeko bye batunnyonnyola ku nsonga eno. Dr. Abdul Kasumba ng'ono musawo omutendeke agamba nti okwerumika kiva ku misuwa gy'omu nnyindo okwabika olwo omuntu n'alyoka avaamu omusaayi. Okwerumika mu bufunze kitegeeza okuva omusaayi mu nnyindo. Kiva ku kwabika kw'emisuwa egiri mu nnyindo z'abaana oba ennyindo gye zikoma. Kyokka wadde ng'emisuwa gino gyabika naye waliwo ebintu bingi ebiviirako kino omuli ssenyiga ow'amaanyi, okweyasimula ennyo so nga n'obudde obw'omusana bukola kinene ku nsonga eno okubaawo. Wadde ng'okwerumika tusinga kusanga mu bantu bakulu, wabula Kasumba agamba nti kutandikira ku myaka 3 n'okweyongerayo naddala mu baana abato. Ensonga nnyingi ezisobola okuleetera emisuwa egyo okwabika, ng'egimu gitandikira ku ndwadde nga ssenyiga oba okweyasimula. Abaana bangi batera okwetakula ennyindo, omusaayi ne guvaayo. Mu biseera eby'omusana empewo ebeera nga eri dry, ne kireetera embubi ez'omu nnyindo okuba nti nno zikala ne zireetera obusuwa obwo okwabika amangu, omuntu n'asobola okuvamu omusaayi. Kintu kino kitera okubeerawo mu baana abato okuva ku myaka nga 3 paka ku myaka 9. Eri abantu abakulu endwadde ya pressure esobola okuviirako ekizibu kino, so nga n'eddagala erimu lisobola okuboolwa omubiri gw'omuntu olwo n'aba nga yeerumika. Kitera okuleetera naddala abo abantu abakulu okwerumika, kitera kuva ku pressure zaabwe kubeera nga ziri waggulu, oba trauma oba obubenje obubaguddeko. Naye abaffe omuntu bw'aba yeerumise alina kukola ki? Beera nga muntu mukulu bw'aba atudde nga nze bwe ntudde bwe nti, kiba kirungi n'asemberako mu maaso bw'ati. Oluvannyuma lw'okusembera mu maaso n'akutamya omutwe bw'ati. Bw'amala okutamya omutwe n'anyiga ennyindo zino bw'ati. We zikoma n'asobola okuba nga azinywezezza bulungi nnyo bw'ati. Akwata ennyindo ezo okumala eddakiika 10 nga tazitadde ng'azinywezezza, kiyamba emisuwa egyo obusuwa obwo okuddamu okwekwata, okupromotinga blood clotting, okulaba mbuno alekeraawo okubuliidinga. Ekyakikola oluvannyuma lw'eddakiika 10 ata ennyindo ezo, bw'amala okuzita tusuubira omusaayi okuba nga tegukyajja. Naye bwe guba nga gukyajja asobola okuyisaawo seconds nga 3 n'addamu n'akwata ne wayitawo eddakiika endala 10. Bw'awulira nga kigaanye asobola okugezaako ogwokusatu. Naye bwe kiba nga kigaanye ku gwokusatu kitegeeza mbunaawo kiba kirungi agende ku siteepu endala oba okunoonya dokita oba okugenda mu ddwaliro. Bangi bwe bafuna ekizibu kino batera okugalamira wansi, wabula nga kino kikyamu era ng'omusawo agamba nti kino kiyinza okuviirako omuntu okumira omusaayi ate ekitali kirungi. Kyokka singa ogezaako ebyogeddwako waggulu ekizibu kino ne kigaana, abasawo bakuwa amagezi okuddukira mu ddwaliro okwongera okwekebejjebwa. Bw'olaba nga omaze okukwata ennyindo ezo emirundi 3 n'olaba nga omusaayi gukyajja, kitegeeza nti naawo weetaaga obujjanjabi okuva mu ddwaliro. Kiba kirungi ne weetegeka okugenda mu ddwaliro. Ekyokubiri, bw'oba nga weerumise n'owulira nga otandise okufuna kamunguluze oba okuggwaamu amaanyi, kiba kirungi okulaba nga ogenda mu ddwaliro okwongera okwekebejjebwa. Ekyokusatu, bw'olaba nga okwerumikako kuyitiridde buli wiiki weerumikamu emirundi 3, kiba kirungi ogenda okwekebejjebwa okulaba obuzibu bwe buva, oba oli awo oyinza okuba ng'olina ekizibu ekisingako awo. Bulijjo amagezi gakuweebwa munno era nga bw'ova kwago genda ku wangatto anti asiika obulamu. Farida Nakayiza, BBS Telefayina, asiika obulamu.